Video ezifulumiziddwa kw'ossa n'ebifaananyi ebiraga embeera y'omwana wa Chosen Becky gy'alimu munnange binakuwaza byeraliikiriza ate nga bikaabya amaziga. Njagala okukwanirizaako ku kanyomero kaffe aka webuwungeredde mu ggwanga lyattu Uganda. Tuba tukuleetera amawulire agatambuziddwa ku mutimbagano. Tetugenda n'okubeera nga tukulwisaayo ne tukujjukiza subscribinga, likinga, ate leka obubaka bwawo mu comment section. Tubeerabira n'okunyiga akade ka notification. Munnange amawulire g'omwana wa Chosen Becky twagakwadde olunaku olw'eggulo nti ali mu mbeera mbi. Tewali kyakyuseewo go ge mazima era ng'essaala zikyetaagibwa. Okitegeera no mukwano, embeera omwana gy'alimu yo yeeraliikiriza, embeera omwana gy'alimu yo etiisa. Ge mazima ge tuyinza okubeera ng'ate tukubuulira. Kakati vidiyo endala ziteereddwa era nga munnange ziraga obulumi omwana ono bw'ayitamu. Sooka olabe ekifaananyi ekyo, sooka olabe vidiyo eyo. Bw'obanga oli muzadde osuubira okuba omuzadde tosobola kuba nti no munnange vidiyo eno ekuleka kyekimu. Sooka olabe munda w'omwana ono mu kamwa, engeri gy'alimu. Oh Jesus, bambi twagala okubeera nga tetusaasirako Chosen Becky, embeera omwana gy'alimu yo si nnungi. Okumanya nti no ng'omuzadde bimuyitiriddeko, nabagamba nti Chosen Becky y'omu ku bayimbi abagumu era atatera kulaga mbeera. Agenda ku konsati, agenda ku mikolo bambi n'ayimba, naye ate nga bbanga lyonna omwana ono abadde alwala. Okitegeera no mukwano. Kakati Chosen Becky waaviirayo n'akola vidiyo ng'ali mu maziga, nga we tuli mu kukulagaawo mukwano gwange omulungi, otegeererawo embeera gy'ayinza okuba nti nno ate ayitamu. Okitegeera no, tetumanyi basawo baamugambye ki, tetumanyi abasawo bayinza kubanga baamulabudde ki, obanga mawulire ki ge baamuwadde. N'ekyo nakyo kiri, omwana ono tali mu mbeera nnungi. Kansooke nkweyo ka vidiyo ng'omwana ono obulamu bulinganga obuli obulungi nga tali ku ndiri nga w'oli mu kumulaba. Ka vidiyo ako njagadde mbeere nga nkakuddizaayo. Omwana ono atera okuba omusanyufu. Wakati mu kubeera omusanyufu bambi azze atambulira mu mbeera ey'okuba nti no alwala. Njagala mbazzeeko emabega. Omanyi wano ku Newspark Channel mukwano tukuwa nga tukuwa ne Wino mukwano, tukuwa amawulire nga ne Wino naye we tumukuleetera. Njagala nzigyeyoko ku post ya Chosen Becky gye yali atuwaddeko ng'ali mu kwogera engeri munnange oba gyenvudde we n'omwana we ono. Mu kwogera kwe yalaga nti omwana ono ye firstborn we era yafuna olubuto ku myaka 17, wabula ku kyalo gye yakulira munnange nga bamulabanga eyasiraana, bamulabanga munnange akomye, bamulabanga ekisiraani, byonna n'abigumira, n'abeerawo n'akuza omwana we. Era mu posti eyo gy'oli mu kulaba mukwano, gy'oli mu kusoma, njagala okutegeeza nti wokkirira wansi omulaba ng'agamba nti atobye nga single mother. Awo nno yali tannafuna bawoli. Atobye nga single mother okuba nti no akuza omwana we ono, era n'awunzika ng'agamba nti omwana ono ajja kumwagala obulamu bwe bwonna era bajja kutoba paka lasti. Kitegedde no mukwano. Kale kakati njagadde nkugireyo posti eyo tegeere nti Chosen Becky munnange gy'avudde n'omwana we atambulidde mu bulamu bwakuba nti n'omwana ono lwala kugenda mu malwaliro, naye wakati mu mbeera eyo ate asigadde akola okuba nti nate afuna ssente. Kakati njagala nsooke nkuwe akatambi kano akateereddwa ku mutimbagano akalaga embeera omwana gy'ali.
sose okukuwa olunaku olweggulo banji bavuddeyo ne mu comment section nga bagamba nedda oyo si mwana wa Chosen Becky nedda eyo just video ya mwana mulala binje ebyayogeddwa naye kati ndowooza mukakasizza nti omwana wa Chosen Becky embeera gy'alimu si nnungi yeetaaga ssaala buli muntu yenna waali abeere nga asabira omwana wa Chosen Becky naye ngenze n'empitaayitako ku mutimbagano ndabe abayimbi bataddeyoko ku Chosen Becky bataddeyoko ku mwana wa Chosen Becky bataddeyoko ku bigambo ebigumya munnange ng'amazima wenvididdeyo ku mutimbagano nga tennabeerayo muntu n'omu ku bayimbi abayimbi n'ekyo si kirungi nnyo si kirungi nnyo at least omuntu munyolweko wamu naye okitegeera n'oku peegi zammwe mubeere nga mumuteeka yategeere nti notali yekka kubanga Chosen Becky y'omu ku bayimbi abatera okuteekayo abalala naddala ku akaunti ye eya Facebook okitegedde nno omukwano kati nno banji muvuddeyo era nga womanyi nti mu comment section kimu bibiri omwana mutwale wa kitaawe kimu bibiri omwana ajja kufaako kimu bibiri omwana omugayaliridde kimu bibiri nga mutandika nti bannange omwana mutwale mu kikaaki njagala okubategeeza baddeya si wakanya kyakubeera nti nno Chosen Becky omwana amutwala ewa taata we okitegeera naye ye taata talina smartphone lwaki tujinya nnyo abavubuka oba abasajja taata ye talina smartphone ono omwana ali mu kubonaabona we bibanga ddala nga ebiri mu kwogerwa nti omwana atwalibwe mu kikaaki ye taata lwaki tanona omwana ye taata lwaki tanona omwana Chosen Becky ayinza okuba nga ayina obulumi bwe engeri gye yatobamu n'omwana ono okumutuusaawo ng'omusajja tabaddeeko ko mu kifaananyi ky'omwana ono okitegeera naye bavaayo okubeera nga babanja mwe battiimu twala omwana mu famire mwe battiimu twala omwana mu kikaaki omusajja ye talina smartphone talaba mbeera mwana gy'alimu ye guno si musaayi gwe wekiba kale nga byakika babonyabonya musaayi gwabwe banji muyinza obutaafuna bulungi naye kale mu mbeera yonna twagala kubeera nti omwana wa Chosen Becky ye awona goge mazima teri muzadde yandyagadde akubeera nti no alaba omwana we mu mbeera eyo ng'omwana wa Chosen Becky gy'alimu naye era guno mulanga eri otaata w'omwana wa Chosen Becky ssebo Chosen Becky tagenda kuvaayo alyoka akutwalire mwana wabanga tamukuleeterangako woba olaba vidiyo zino ezitambuzibwa n'embeera omwana wo gy'alimu mu ddwaliro tebagenda kukugoba jangu mulabe mutya we muyinza okuba nti naate omwana ono mumujjanjaba asobole okuba nti naate atereerera ddala bulungi okitegeera nomukwano ensonga nno bwezityo bwe ziri naye nga ffenna tusabire omwana wa Chosen Becky bambi embeera gy'alimu si nnungi kaakati waliwo abakyala ab'emitima gyo mibi waliwo avuddeyo n'ateekayo komenti eno njagadde nayo mbeere nga njikuwa kugambye leero mu kanywero kaffe aka webuwungeredde tugenda kubeera nga tutambulira nnyo ku story ya Chosen Becky kubanga yeebunye omutimbagano bangi muvuddeyo ne mulyoka mugamba Chosen Becky omwana mujje mu kamera Chosen Becky omwana omulemeza mu kamera naye njagala okubajjukiza nti buli muntu ayina engeri gyafunamu amaanyi ayinza okuba nga ye amaanyi agafuna lwakuba nti n'ateekayo omwana ono okitegeera n'omukwano kale yesu omwana teyeetaaga kubeera mu kamera naye ate osanga yemu ku mbeera eyinza okuba nti no eyongera okumugumya buli muntu alaba vidiyo eno munnange lekawo baka bwawo mu comment section ng'etusasira ku mwana wa Chosen Becky wetumusabira kubanga teri muzadde yandyagadde kulaba mwana we mu mbeera eyo okitegedde n'omukwano bwetyo betambudde webale kubeera mulabi mulungi leka obaka bwawo mu comment section nyiga akade ka notification eno Newspark channel tukuwa amawulire ku makya ate ne tukuwa amawulire ekiro mu kanywero kaffe aka webuwungeredde mu ggwanga lyattu Uganda nga tukuwa amawulire agabadde mu lunaku beera bulungi weraba